Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from Primary 1 to Primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Alhamdulillah hamdan kathira طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza era ne tumutenda n'amatendo amalungi. Ne tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera asookusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kigambo kya bbeeyi kwoyo Allah gw'aba akiwadde, n'olw'ensonga eyo buli omu kuffe afube okubeera mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo byokola ne byoleka. Nga Kasimu ono bwe yeetegeka akyayisaamu omuntu yenna, mwami oba mukyala, agwana okubeera nga ateekayo ebirowoozo n'okufaayo ennyo. Omuntu agwana okuteekayo ebirowoozo n'okufaayo ennyo ku mirimu gy'akola. Matovu ngambye ntya? Omuntu agwana okuteekayo ebirowoozo n'okufaayo ennyo ku mirimu gy'akola. Wakati mu bweraliikirivu obw'ekika ekya waggulu oba okubanga emirimu gye giri wakati w'embeera emu ku bbiri. Emirimu gyo giri wakati w'okukkirizibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obutakkirizibwa. Emirimu gy'okola kyangu nnyo essola gy'osadde okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala tagikkiriza. Ate osobola okubeera ng'ofuna omukisa n'osaala esswala, ow'ekitiibwa Allah n'agikola ata? N'agikkiriza. So nga ate
ebyo tubirowooza mu butono ennyo obw'emirimu gye tukola. Oyinza okuba nga ofaanagana nange ng'obulimu bwe si bungi, naye ate gwe munnange oyinza okubeera nga toli nga ffe, nga gwe munnange olaba nga masha Allah okuŋŋaanyizza. Sulaiman, oyinza okuba nga weerabira mu bakuŋŋaanyizza ninamu. Saate n'okweraba obwerabi ne weesuubira ne weerowooza nti olina ky'okozeewo. Era kabonero ak'obulabe ku ggwe, kubanga nako kamala bumazi okubeera nti tolina. Kubanga mu thalathu almuhlikat, ebintu ebisatu ebizikiriza nnyini byo, mwe muli ijabu almar'u binafsihi, omuntu okubeera nga yeewulirira mu ebyo byakoze ng'alaba nga alinawo, naye kyongera kubeera nga kikuteeka mu katyabaga. Kubanga gwe weewulirira otya era ne weenyumiririza nnyo mu ebyo by'okola, by'otannamanya kukkirizibwa kwabyo n'obutakkirizibwa bwabyo. Kale nno kya bbeeyi nnyo ku ffe ffenna abaami oba abakyala, obulimu bwaffe butono. Laisa indana kathiru amalin, tetulina mirimu mingi, la min alfaraidi wala min annawafil, si faraidu ze tulina ennyingi wadde nawafil, wadde ebya sunna tetuli abalina ebingi. Hatha yudhakkiruni, ekyo kinzijukiza omu ku basahaba eyajja n'abuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba nti mata saa ya rasulallah, mbaka wa Allah, enkomeero yaddi, enkomeero yaddi. Lengera emyaka 1400 emabega nga abantu babuuza enkomeero yaddi. Era Allah subhanahu wa ta'ala akyogera n'aga nti yasaluka nnaasu ani saa, abantu bakubuuza ku nkomerero yaddi. N'olwaleero abantu bakyebuuza enkomerero yaddi, naye omusajja bw'abuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam nkomerero yaddi, ekibuuzo ekyo kyali kirungi, naye omubaka sallallahu alaihi wasallam, yogera naye omugambe nti wendi, omubaka sallallahu alaihi wasallam yamujja ku kyo n'amuzza ku kisinga okubeera nga kyekyomugaso gyali. Yamujja ku kibuuzo kyabuuzizza n'amuzza ku kisinga okubeera nga kyekyomugaso gyali. Yamubuuza nti wamaadha i'tadadta laha, enkomerero gy'obuuza tugambe nti yankya oba ya wiiki ejja oba ya mwezi gujja oba ya mwaka gujja, oyagala kumanya yaddi, naye ogiteekedde ki? Era Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagamba nti ya ayuha alladhina amanu, aya bwetu bweri, Allah agamba nti abange mmwe abakkiriza mutya Allah subhanahu wa ta'ala, n'agamba nti waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kyabbeeyi nnyo omuntu okutunulamu
n'okukubamu ttooki olubeerera, kiki ekyo ntanda ki gy'osibye? Oteeseteese ki? Okoze bulimu ki? Olinayo kaki? Ng'okateeseteese nga ke kajja okukugasa enkya ku qiyamayo. Waliyo qiyama albaid alqaribu min alinsan min kulli insanin, waliwo enkomerero esinga okubeera esembedde ku buli muntu yenna. Wahuwa mautuhu, nga nako kwe kufa kwe. Wofiira man mata faqad qamat qiyamatuhu, omuntu bw'afa kakasa nga tolina kubuusabuusa nti enkomerero ye eba ekoze etya, eba eyimiriddewo era eba etandise. Tekiriko kubuusabuusa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti alqabr awwalu manzilin min manazili al-akhirah. Kaburi ekifo kyekisooka mu bifo byaki, kyekifo ekisooka mu bifo by'enkomerero, era kyekijja ekibikko ekiri ku maaso go n'obwongo bwo ku akhira, ku nkomerero yo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti faman naja minhu, Allah gwasaasira kabuli n'agiwona obukaawu bwayo, n'ogituukamu nga ya mirembe, n'ogifunamu emirembe, fama ba'dahu aisar, ebigenda okuddirira oluvannyuma lwayo bye bigenda okubeera nga byangu nnyo. Era abantu mu kabuli omwo batandikirawo okuyingira ejjana yaabwe, era batandikirawo okuyingira omuliro gwabwe. Batandikirawo ejjana yaabwe, ne batandikirawo omuliro gwabwe. Omuddu omulongoofu omukkiriza agezaako okukola emirimu gye, bwe gibanga Allah subhanahu wa ta'ala agikkiriza, bamubuuza ebibuuzo era nga bye biyitibwa fitnatul qabr, okugezesebwa kw'omukabbuli. Allah subhanahu wa ta'ala amunyweza si mulala wabula Allah subhanahu wa ta'ala amunyweza n'amusobozesa okubeera nga abyanukula. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala anyweza abaddu abakkiriza ne bagezaako era nga bagezaako okulongoosa obukkiriza bwabwe, abanyweza n'ebigambo ebituufu eby'amazima, ne banywerera ku bukkiriza la ilaha illa Allah entuufu fil hayati dunya, era ne baginywererako nga bagigoberera bye balagira bye bakola, bye baziyiza nga babireka. Obunywevu obwo Allah subhanahu wa ta'ala yabuwa abaddu mu nsi, era bamusaba Allah n'abubawa. Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi, ay Allah gwanyweze emitima, omutima gwange gunyweze ala dinik, gunyweze ku busiraamu ne ku bikolwa n'enkola y'obusiraamu. Falmuthabbit huwa Allah, anyweza abaddu abo ye Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbituhum ala al-iman wa at-ta'a wa hum fi al-hayati ad-dunya. Allah abanyweza ku busiraamu ne ku bikolwa by'obusiraamu, olw'okukakatisa kwabwe nti ddala waliyo akhira. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bilhusna, abantu abo mu nsi bawangaaliramu nga bakakasa ti enkomerero gyeri n'okusasulwa obulungi kwoyo abakoze obulungi era kwa mazima. Fatahmiluhum dhalik, ekyo ne kibasindika eri okubeera nti bafaayo ne balulunkana ne bagezaako ne beerwanako mu kubeera nga balongoosa. Waman arada al-akhira, abantu
abafaayo ng'okwagala kwabwe balulunkanira enkomerero ennungi. wasaa laha sa'yaha bagikolerera batambula entambula beeyisa neeyisa mu nsi eneebafunisa ekyo kye baagala nga nayo yenkomerero ennungi. wasaa laha sa'yaha. Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbituhum fi dunya wa kadhalika wa fil akhirah. Allah ne kunkomerera abanyweza. Yuftanun, bajja ne bakufuna ebibuuzo mu ngeri ya kugezesebwa, naye nga bye bababuuza bye babadde bawangaaliramu mu nsi era yebadde enkola yaabwe. wa hadha yumakkinuhum, olw'okubanga ebadde empangaala yaabwe n'enkola yaabwe kibasobozesa bitawfiiqi rabbaani okubeera nti baanukula. yusaluuna an rabbihim wa yusaluuna an nabiyihim wa yusaluuna an diinihim wa an ilmihim. babuuzibwa ku Allah waabwe, babadde bawangaala ku nsi nga gwe bamanyi era nga gwe basinza era nga gwe bakolera. wa yusaluuna an nabiyihim, babuuzibwa ku nabbi waabwe era nga gwe babadde bakkiririza mu nsi era babadde nga yattabi'uuna, babadde bamugoberera nga byabalagira bye bakola, nga bwabaziyiza bafaayo ne baleka. kama yusaluuna an diinihim, nga bwe batyo babuuzibwa ku busiraamu bwabwe. wa kaanu yaishuuna ala al-islam, era babadde bawangaala nga bawangaalira ku busiraamu bwabwe. fi'lan wa taruka, mu bikolwa byabwe nga bya busiraamu era nga baleka eddiini yaabwe byebaziyizaako. hatta yusalu, mpaka lwe babuuzibwa ku kumanya kwabwe babimanya batya ebyo mu nsi era basobodde batyo byanukula nga bali mu kabbuli ku nkomerero yaabwe. wayujibuun, kubanga bwe batyo bafaanagana, baanukula nti bafaayo okutwala obuvunaanyizibwa ne banoonya okumanya, beerekerezanga ne banoonya okumanya eddiini yaabwe, ne banoonya okumanya Allah waabwe, ne banoonya okumanya omubaka waabwe. n'obasanga nga baasoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, fa amanu bihi, ne babikkiriza era ne babikakasa. fayuwafiquhum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yensonga lwaki abasobozesa okubeera nga lamma yusaluun yuthabbituhum ala al-ijaba as-sahiha. bwe babuuzibwa Allah banyweza n'abasobozesa okwanukula okuki, okwanukula okutuufu. kyenjagaddemu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yuwaffiquhum lidhalik, ku arushiye akakasa n'agamba bamalayika n'agamba nti an sadaqa abdi, omuddu wange nga bw'ayogedde ddala wa mazima. sadaqa abdi, omuddu wange ayogedde mazima. wannatiija fa afrishuuhu min aljanna, olaba bw'atandika ejja naye aljanna tabda'u fi lqabr, ejjana etandikira mu kabbuli, mu kifo kya akhira ekikola kitya, ekisooka. Allah alagira bamalayika be okubeera nga baleetere omuddu we omukkiriza eyagezaako, eyafaayo, eyateekayo ebirowoozo ku mirimu gye. Allah alagira bamuleetere ebyaliiro okuva mu jjana, bamuleetere ebyaliiro okuva mu jjana. Allah n'alagira an yufsahu lahu qabru, okubeera nga bamugaziriza kabbuli. almu'minuuna la yudayyaq alayhim alqabr bal yufsah lahu, abaddu abafaayo okukkiriza Allah n'okulongoosa mwana wattu, ebibala by'okulongoosa kwabwe batandikira obbirabira mu kabbuli, nga Allah subhanahu wa ta'ala alagidde kabbuli zaabwe bazigaziye madda basarihim, olugazi olwenkanankana ng'amaaso gye gakoma okulaba. Allah subhanahu wa ta'ala alagira wa an yunawwar alayhim quburahum, kabbuli zaabwe okuziteekamu ebitangaala
وليس هذا فحسب. الله سبحانه وتعالى يكيف أعمالهم لهم. الله بچوس زميرمو جاويجو جولا بابتوانا نجو كونسي. الله ناجي چوسا naji teka mkifaananyi ky'omuntu alabika obulungi eyenyumirizibwamu naye nga swala, hijab, kusaddaaka kwabwe, zaka zaabwe Allah byakuŋŋaanyiza n'abitondamu ekitonde ekigenda okubeera nga tu'nis abda, kibeere nga kibeesabeesa omuddu fi qabrihi, mu kabbuli kyobulaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti ma minkum mumwe tewali illa walahu thalathu akhillah, okujjako nga buli omu alina banfanfe basatu. Yateekamu nfanfe amugamba wa khalilun yaqulu lahu, waliwo nfanfeewo gwe mutaawukana, bwe muyita olubeerera, mubeera naye ku nsi, naye buli woobeera naye akugamba ti ana ma'aka haythu dakhalta wa haythu kharajta. Nze siri kwabulira, abaala bonna bali kuviira, naye nze ku nsi tuli bulembwe, ne wooliyingira wonna tugenda kubeerawo ffenna fembi, ne bw'olifulumawo tulifulumawo fembi. Wa hadha amaluhu, eyo gy'emirimu gy'omuntu, gibeere emirungi oba emibi. La yufariquhu, tegyabulira muntu tera kyejawukana na nnyini gyo. Era lyessira eryo omubaka sallallahu alaihi wasallam lyatukubiriza ebbanga lye tumala nga tuli mu nsi okubeera nga tubiteekako essira. Bwe yatugamba nti idha mata ibnu adam inqata amaluhu, emirimu gyonna gye mutaddeko essira mu nsi mujja kutukawo nagyo. Buli kyonna kye mutaddeko amaanyi mujja kutukawo nakyo. Yagamba illa min thalath, okujjako ebintu ekimu ku bisatu oba ebisatu mu byo yagamba nti al-amalu salih, emirimu gy'omuntu emituufu gy'akola. Ye munno ow'amazima, owannamaddala, gwogera okubeera naye mu kabbuliyo ng'ali mu kifaananyi kya muntu alabika obulungi, omaze okukola pepayo ey'ebibuuzo byo. Allah mukuleetera mu kifaananyi ekirabika obulungi, omubuuze, kuba naawe okakasa bwe bakuziisewo bw'omu. Omubuuze nti ate ggwe gwani? Fawajihuka alwajhu alladhi ya'ti bilkhayr, ng'olabika bulungi, n'akawoowo nga kawoowo ku kalungi. Emirimu gigenda kwanukula nti ana amaluka salih, nze swala zo, nze saddaaka zo, nze jilbaabu yo, nze zakayo, nze hijjayo, nze kusomesa kwo. Nasalu Allah al-afwa wal-afiya. Ebyo byonna Allah abikoyera omuntu olw'okuteekayo obuvunaanyizibwa n'ebirowoozo ku mirimu gye gyakola. Wa ala ra'asi kulli dhalik, ku mutwe gw'ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulagira waftahu lahu babun min abwabil janna. Tunuulira connection. Allah agati mumugulirewo omulyango mu miryango gy'ejjana, fayatihi min rawhiha, atandika okufuna ku bwoweevu bw'omujjana ng'ali mu kabbuliye. Hatha, ebyo nno ng'otunuulidde inda iltiqaa'i arruuhu waljasad, mu biseera omwoyo we gusinkanira n'omubiri. Ate mu mbeera endala Allah waayawulira omwoyo arwahul mu'minin
emyoyo gy'abakkiriza abagezaako okulongoosa mu biseera Allah wajawulira n'emibiri gyabwe. Alhayatul barzakhiya zirina embeera zaazo. Oluusi Allah aleeta omwoyo gw'omuntu n'aguzza mu mubiri, fayatanaamani, omwoyo n'omubiri ne bifuna ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala nga biri wamu. Ate oluusi n'abyawula, omwoyo n'agwawula ne gubeera mu mibiri gy'obunyonyi, mu mibiri gy'obunyonyi nga tatamatta'a fil janna, nga byeyagalira mu jjana. Arwahuhum hakadha. Naye Allah subhanahu wa ta'ala alagira baggulewo kabuli y'omuntu ebeere ng'eyina connection yali direct nejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuddu wagambira ati naye Allah, rabbi aqimi saa, rabbi aqimi saa. Allah nkumeero, tewaliwo nansonga, yimirizawo qiyama yennyini. Ayagala kuddayo kusiikana n'abantu be. Kyabuvunaanyizibwa. Man naja min alqabr fama ba'dahu aysar. Ebyo bigenda kubanga bimaze okulaga omuddu nti mwana wattu ebyoluvannyuma lwa kabuli bigenda kubeera kuyisa mukka mu kisero. Naye anaalaga jjala n'atafaayo, ate ateekeyo birowoozo, ate afeeyo ku byokola, ate afeeyo ku byokola. Ne kakutaana nno muganda wange akhirayo neeyimirirawo. Allah subhanahu wa ta'ala ogenda omusisinkana nga tewakola kimala, nga tewafaayo, weeragajjalira. Obulimu obutono wakuŋŋaanya bufaanagananga bwa Umar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wakola butono nga bw'oyo ayogera. Ate nabwo tewafangayo nnyo kulowooza ku butuufu bwabwo na butali butuufu bwabwo. Bagenda okubuuza by'otategeera. Era nga bw'otabitegeera olwaleero, ansa zennyini z'owaza ezo, owaaye Allah omumanyiiko ki? Kati nze nno saasoma nnyo Busiraamu, era zize aye ze ansa ezo. Amanya ga Allah omanyiiko nga liruwa? Manya galuwa? Mpozi erya Allah eryo ndimanyi. Naye Ar-Rahman, Ar-Rahman nalyo lirye. Bwotyo ghafilun, mulagajjavu. Amaanyi go gonna olina gy'ogateeka, masha Allah. Amaanyi gonna olina gy'ogateeka. Ebiseera byo byonna olina gy'obiteeka. Allah yubarik fik, Allah akutere mubaraka. Era akuyisizeemu by'oyagala. Kubanga Allah yagati wahum fiha la yubkhasun. Allah taseera bantu bamenyekera duniya yaabwe. Wango mbakawo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bw'obusiraamu obumanyiiko ki? Bw'otyo tuftan, Allah bw'agenda okugezesa mu kabuli ng'otuuse ku reception yawo eya akhira, era bw'otyo bw'ogenda okwanukula ha la adri, ha la adri, bw'otyo bw'ogenda okutamattama. Na'udhu billahi an nakuna minhum. Qiyama yegenda kutandikira awo.
qiyama yegenda kutandikiraawo. Allah wagenda okugambira ekigambo ng'akyogera ku ggwe ti an kadhaba abdi, byayogera bisi bituufu. Era fadayiqu alayhi qabra, kabuli mwongero gimufundawaliza. Nawe bamutadde waweweevu, wa afrishuhu min annar, muleetere ebyaliiro okuva mu muliro. waftahu lahu baban min abwabi jahannam fayatihi min harriha, mumugulirewo mukonekitinge kabuliye n'omuliro jahannam, atandika okufuna kwokya kwayo. Atandika okufuna kwokya kwa jahannam ngali mukabuli. وحاق بآل فرعون سوء العذاب, n'abafiira mu nnyanja Allah yakibakakasaako. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, Allah abateekako boolekebwa eri omuliro ku makya n'akawungeezi. wa yawma taqumu الساعة adkhilu ala fir'aun ashadda al'adhab. Kyabbeeyo okuteekayo ebirowoozo ku byokola. Teekayo ebirowoozo oba oli mwami oba oli mukyala. Teekayo ebirowoozo ku byokola, emirimu gyo gyokola. Maadha i'tadatta laha, sajja yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti la shay, sirabye nyinza kwogerayo mikathiri annawafil, nzijjawa ninaki. Abantu bagayavu, ate abakyala bagayavu nnyo. Nasalu llah alafu walafiya. Baki bagayavu, ate abakyala bagayavu nnyo. Illa man rahima Allah, ojjakoyo Allah gwaba asaasidde. Naye baako emirimu gy'oteekako ebirowoozo ng'ogikola. N'ekigendererwa okubeera nti oba oli awo Allah akugasa nagyo yawma talqah, olunaku lw'oli musisinkana. Naye emirimu gye tukola mu butono bwagyo, wakati mu kuteekayo ebirowoozo ku gyo, ebbanga lyonna tadhakkar daima anna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana sawaba. Tegeera nti emirimu Allah takkiriza buli gwonna gw'okoze, wabula akkirizaamu egyo gyokka emituufu. Naye ekyo si kyenjagala. Njala kujjukiza ekigambo kimiyu ti wabtughiya bihi wajha. Allah akkiriza bwa imaamu nga ddala abukola nga abunoonyaamu Allah kumusiima nabwo na kubeera nga amuwa empeera mu bwo. Oba oli mu bwayimaamu, bwayimaamu bwandiboera obutuufu. Eyasooka okukola obwayimaamu yali Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mulembe gwo.
naye Allah obwayimaamu bwakkiriza ku muntu bwebwo obwayimaamu wenjagala essira nga imaamu oyo ddala okukulembera abantu mu swala gy'abakulembera wakati mu kugezaako girongoosa n'okuteekayo obwongo n'obutamala gasaaza abantu nga bw'ayagala nga ddala obwayimaamu kukulembera abantu anoonyaamu Allah amusiime n'ekyo nga anoonyaamu Allah amuwa empeera mu kyo. Jilbaabu yandibeera entuufu illa ma kaana sawaaba, yandibeera entuufu. Ya ayuha nabiyu qul li azwajik wa banatik, omukyala yenna wa nisaai lmuminin, omukyala yenna yandiyambala jilbaabu naye ebikkirira ne gubeera omulimu omutuufu, naye Allah tagikkiriza mpaka lw'olikenenula omutima gwo gw'ojambalira n'obeera nga toyina gw'onoonya, okujjako okubeera nga onoonya Allah subhanahu wa ta'ala kabeera akalimu ko kakusiima nako, era kabeera akalimu k'osuubiramu empeera za Allah. bawalimu waman ahsanu qawla mimman daa ila Allahi wa amila saliha wa qala innani min almuslimin. Okusomesa abantu gusobola okubeera omulimu omutuufu naye la yaqbaluhu Allah tagukkiriza mpaka lw'oli gukenenula ng'ekigendererwa kyo kya Allah kusiima nagwo nakubeera nti Allah akuwa empeera mu gwo. Sadaqa hudan lilmuttaqin wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqa eyinza okubeera omulimu nga mutuufu naye la yaqbaluhu Allah, la yaqbaluha Allah takkirize lukumi lwo, omutwalo gwo Allah oyinza okuguwaayo suda. Mpaka lw'olikenenula omutima gwo kwokwatira omutwalo, kwokwatira olukumi, ebitaano byo n'obiteeka gy'obitadde n'obanga ddala pyuwale ng'onoonyamu Allah kusiima n'ekyo, era ng'onoonya mpeera wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayagala gwa bwereere, ghaniyun anil alamin. Allah si mwetaavu wa sente zaffe. Era bwe yali azoogerako yagayita mabanja, man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana, ani awa kyawaddeyo naye ng'akiwoze Allah ate mu bulungi. Qardan hasana, kuwola kulungi mu bulungi nga tokakiddwa naye nga gwowolaye Allah. Fayudaa'ifahu lahu ad'aafan kathira. Tosobola birabako ebyo paka lw'olirongoosa omutima gwo n'obeera nga obadde onoonya ekyo, badde onoonya Allah okusiima. Oyinza okutambula nga tova mu ddalasa zino. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, onoonya kuyiga naye onoonya ki? Gwandibeera omulimu omutuufu. Kutambula okwo kwolaba otambula n'ova ekitende n'ojja wano gusobola okubeera omulimu omutuufu kuba guliko aslun, ensibuko ennungi era entuufu, naye Allah tajja kugukkiriza mpaka lw'onoofaayo omutima gwo n'ogulwanyisa n'ogukenenulamu ebirala n'obeera nga kano kalimuko. Lwaki atambula buli kaseera? Lwaki buli kaseera yandibadde amenyekera ki?
noba n'ekyama kyo mu mutima gwo tinoonya oba oliawo Allah n'asiima na kano, oba oliawo kano Allah kalimpaamu empeera n'asonyiyira okwo, oba oliawo Allah ako kalikkiriza n'asonyiwa, oba oliawo Allah ako kalikkiriza olw'okumenyekaako n'okutambulaako, oba oliawo Allah alikkirizaako, naye ddi nga ekyo yakiraba mu mutima gwo tiwali onoonya ekyo. Bw'anaalabamu ebirala khasaara, bw'anaalabamu ebirala Allah omenyekedde obwereere. Naye n'ebirala bingi, ki ekikulemesezza okubeera ng'ofuna ekyo mu mutima? Era bafuna batya ekyo? Kisobola kitya okubukala n'okutuula mu mutima gwo? Oyinza kukwata makubo ky'okufuna ikhlaasu. Mwalimu ono yali awandiikidde ekitabo ng'akiwandiikidde abawalimu mu da'wa, era akiwa omutwe ogugamba nti al ikhlaasu fi da'wati ila Allahi ta'ala. Obeera otya okenenula otya omutima gwo mu mulimu gw'okusomesa abantu, nga tutunuulidde okusinziira mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Omwalimu bamuyita Sheikh Raid Muhammad Abdul al-Ubaidi, naye mu bye yasembyayo bwe yali ayogeranaganya naffe ku peegi 124 watandikira, yateekawo turuku tahsili al ikhlas. Omuntu akwate makubo ki wakati mu kwerwanako mu kufuna ikhlaasu? Ki ekiyinza okukuyambako okufuna ikhlaasu? Amakubo g'ogwana okukwata agakusaanidde ogakwate mu kwefubako okulongoosa emirimu gyo, okubeera nga obeere ne ikhlaasu. Yatuwa amakubo galinganga 5, naye tetujja kugasoma mu bulambulukufu wabula katugonokoleyo. Ekkubo erisooka, mu buli kyonna ky'okola faayo nnyo ku butuufu bw'obulimu bw'okola. Teri kalimu ku Allah kakkiriza okujjako nga kalina ebitendo 2, ng'ekisooka Allah katuufu yakagamba, yakalagira, ekyokubiri nga wakakolera ku mutima, ku nniya ey'okubeera nti wagendereramu Allah yekka okusiima nakwo n'okuwa empeera muko. Ekyo kifunibwa naki? Bw'oba oyagala okuyambibwako okufuna ikhlaasu, ekkubo erisooka kathratu dhikri al-maut. Kathratu dhikri al-maut. Oteekwa kuba muyitirivu byonna byokola, okubeera omuyitirivu w'okujjukira n'okulowooza ku kiyitibwa okufa. Ayagala okuba ne ikhlaasu, ayagala okuba ne ikhlaasu, aba muyitirivu wakulowooza nti essaawa yonna akwata mu lugendo. Ajibulu. Naye ffe abalowooza nti weetuli ebbanga lyonna, akali mukuwandikoze n'onyiriza, okakola mu ngeri ya nagalaale, kuba omanyi n'enkyo ojja kukola w'oli. Tuulul amal. Mwe mwerabanga weemuli. Naliko n'omukyalo omu, Allah amuluŋŋamye. Allah yamuwa omukisa n'agenda ku nyumba ya Allah. Naye yabeeranga eyo nga byakola byewuunyisa. Twamugamba nga munnange hijjayo, nga wanditaddeyo obwongo, naga ati eno seeka nazze buzzi. Eno nazze buzzi. Naye nja kudda nkole eri endala. Naye kati mundeke ndabe
mundeke neekubya ebifaananyi mundeke. Simanyi naye nze siddangayo kumulaba ku nyumba ya Allah. Simanyi oba Allah alimuwa omukisa oguddayo. Tulul amal. Nga bw'olaba okubeera n'essuubi ery'obuwangaazi, bwe lyonoona enniya gurawundi mu mutima kwokolera emirimu, era ne libeera nga likuwa ne likutwaliriza eri okwagala edduniya, ati kanjira nkolera ebyedduniya wano, njira neeyagalamu, njira era ne likusindika eri kabanda be mukolera mu mirimu gyo, obulimu bwandibadde olongoose. Nabwe ekiti akakwate kukufa kayinza okukumalako, akakwate n'okulowooza kukufa kayinza okukuyamba ne kakyusa ku ndowoozayo, n'otandika okuteekako kussira ku byokola n'okubiteekako ebirowoozo nti bye bigenda okukuyisaawo. فكثرة ذكر الموت تجعل الإنسان المخلص أن يستيقن علم اليقين أنه في هذه الدنيا مسافر، وأنه سيأتي يوم لا بد منه يحاسب المرء على أعماله، فما كان منها لله قبل وما كان لغيره رد عليه. Chochoku yamba kuteeka ebirowoozo ku byokola n'omanya nti waliyo olunaku mu nnaku lw'ogenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala wataliwo kubuusabuusa, obeerenga obalibwa ku by'obadde okola. Allah asunsule emirimu gyo egyali nga wakolera ye nga gwe wali onoonya gikkirizibwe, era gy'otaalinako nsibuka efaanaganako bwetyo gigobebwe. falidhalika tazidu himmatuhu fi talabi al-ikhlasi wa ikhlasi a'malihi lillahi ta'ala. Ekyo nno kikwongera okwerwanako ku mutima gwo mu kunoonya butya bw'onywezezza omutima gwo n'ogujja mu byokola, okubeera ng'obinoonyamu ebirala n'ofuba okugunyweza ku kubeera nti byokola onoonya. يقول العالم إدريس القرني رحمه الله يقامت فعليك بذكر الموت ولا يفارق قلبك طرفة عين ما بقيت. muganda wange kyabbeeyo okubeera nga buli kaseera olowooza kukusinkana yakutonda, naye onoomusinkana na biki, okoze eki, era mu byokoze biriwa byakkiriza. Togwana kubeera nga ekyo oyawukana nakyo mu mutima gwo olutemya lw'eriiso ebbanga Allah ly'anaakuleka ku nsi. Ekyokubiri, mubiyinza okuyambako okubeera nga ofuna ikhlas wakati mu kufuba okulaba nga emirimu gy'okola mu butono bwagyo oba olyawo gibeera egyo Allah gy'anakkiriza era gy'onoofunamu obulungi ng'omusisinkanye. Ekiyinza okuyambako ekyokubiri, alkhawfu min su'il khatima. Alkhawf min su'il khatima. Olwaliro weeyagala, olya, onywa, weebaka, olabikana bulungi masha Allah. Naye okyakola byokola mu ngeri ey'olusaago n'ey'obutafaayo n'obutateeka birowoozo ku byo byokola, naye wama tadiri nafsun bi ayi ardin tamut. Kibyokubeera nga tomanyi di na mu kifo ki na ku mbeera ki Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda okukukwatira. Oyinza okuba nga okyali
mu muzannyo n'akukwatira ku mbeera etali ntuufu, ate n'akukwata kivumbagatira n'okomekkereza bubi. Wandikomekkereza obubi nno muganda wange. Munange newandivudde mu muzannyo n'olongoosa. Nyambala eyo Allah ayinza okutwalira muyo olw'okuba tolina kiri ekisooka. Olina tuulul amal wala takhaafu min almaut, totya kufa era tolina kulowoozaako, n'ogenda mu maaso n'ennyambala yeeyo. Nga wandifuddeyo nno, Allah nga ayinza okukukwatira mu kuyita obwereere. Oba n'omugamba otya? Munange n'okyazannyira mu by'okusaala, naye Allah ayinza okusindika malayika al-mawt, gw'abadde akyalowooza ati olinayo chance, naye kukwata offside. Owange okola kyewa omusajja atali musiraamu? Wandivuddeyo nno munnange, wandivuddeyo. Allah bw'anaakukwatira eyo oba binaaba bitya? Nabaddeko n'omukyalo omu, emabega eyo yali akola mu bank, ng'alina ku ddaala ddene lya assistant general manager w'emu ku bank, ate ku headquarters zaayo. Naye yaŋŋamba nti seeka nkoye riba, bansasula omusaala musava mulungi, naye buli angikoye. Allah wange ayinza okunzijululira nga nzijululira mu bino. Bwakeera ku makya olw'okutya ekyo suul khatima, n'awandiika resignation letter alaga ati omulimu gwonguvuddeko. Kiki munnange? Omulimu guvuddeko. Saba Allah munyweze. Nazeyo musinkana ennaku nga 2 emabega, nanga ateseeka gye ndi. Saba Allah nyweze leme kudda mu bintu ebyo. Muganda wange, labudda likulli insanin, omuntu yenna ateekeddwa okumanya nti anna kulla insanin yub'athu yawma alqiyama ala ma mata alayhi. Buli muntu Allah agenda kumujjululira ku mbeera kwe yafiira. Wannaasu yub'athuna ala niyatihim, abantu bagenda Allah kubazuukiza ku nniya zaabwe kwe bakoleranga emirimu. Faman kanat niyatuhu lillah fa khairun wa khairil a'mali khawatimiha. Ayina emirimu gyakola ng'anoonyaamu Allah kumusiima mu gyo, yeesiimye, naye ate emirimu okukubibwamu sitampu esembayo yagifundikidde atya. Nasalu llaha azza wa jalla husnul khatima. Bw'oba oyagala okulongoosa ku mirimu gyo, obulimu bwobwo obutono bw'okola, ekyokusatu ekiyinza okukuyambako twagambye ekisooka kathratu dhikri lmaut, ekyokubiri alkhawf min suui lkhatima, ekyokusatu shaddu nafsi nahwa al-akhira. Jabbeeyi omutima gwo gusiba n'ogukyusa n'obeera nga ogunywereza ku nkomerero okusinga omutima gwo ogunywereza we wagunywereza ku duniya. Quraish, Jabbeeyi bw'oba oyagala ikhlaasu
okubeera ng'omutima gwo ogusiba nnyo ku nkomerero n'otagusiba nnyo ku nsi. shaddu nafs nahwa al-akhirah. kubanga ffenna tulunkanira bulamu bulungi. naye Allah subhanahu wa ta'ala bino ne bwolaba hatha alladhi yakburu fi nufusina, ebyolaba byetuwuliranga ebinene mu mitima gyaffe ne mu maaso gaffe, wa nasaa lihusuliha, era byetukolera okutuukako. Ali yagamba nti binene, yabiraba ati Allah? Ajiburu, yabiraba ati Allah? Teyabiraba bwatyo. Semairi, teyabiraba bwatyo Allah. Bumotoka, buyumba, simanyi naawe olina akatiibwa koyagala mubutiibwa, simanyi olina naawe obugagga bwonoonya. Hamza, olina obugagga bwowulira bwolunkanira, era binene nnyo mu mutima gwo. Ani yagamba nti Allah yabiraba atyo? Mala yagamba nti yakyusaako ku bwongo akwe. Yagamba nti wama hadhihi alhayatu dunya, ma hadhihi alhayatu dunya, ebibamala mu ensi Allah bwabitunuliraga nti illa lahwun wa la'ib, ndabira ddala nga lahwun. Allah birabira ddala nga kimala budde, wa la'ibun, kyebiri mu nnyo makulu nga bwolaba bwe mulaba omupiira. Leero wali Arsenal esanya nege namubeera ku bunkenke ne mukulumuluka ne mugenda mubiraba, mbwe mmala obiraba. Allah n'afaanaganya obuyumba obutumalamu n'obumotoka n'abufaanaganya na mupiira ogwo ogutaliimu. Tofuna ki? lahwun wa la'ib. Omulimu gwanooneka lwa kukulaba bulabi. Quraishi yandabye omusajida bw'atadde attention ku Quraishi okumulaba. Bw'omulabye n'afuna ki? Tyanti andabye. Bwakulabye andabye, tekirina kye kyeyongerako kuva okusukkaawo. Attention n'ogiteeka kukubeera nti ogenza okusomesa abantu. Attention n'ogiteeka kubeera nti bakwogereko nga bwe basomesezza ennyo. Omutima n'ogusiba n'osituka n'otambula n'ogenda gy'ogenze, n'omala essaawa ng'otambula n'essaawa ng'okomawo, omaze essaawa 2 mbwo weereega ebikyosomesa. Naye mbuki mbajja kumpayo emitwalo 5. Gye naamala ennaku 2. Gye naamala ennaku 2. Obwongo wateeka okwo. Laibun. Naye abantu ne bwolabanga balina ikhlaasu, balina ekinene kye balowooza. Wa inna ddara al-akhira lahiya alhayawan. Waliyo ebituufu, muve mu lwali, muve mutalina makulu obiteeka nti byensonga. Waliyo obulamu ddala. Wa inna ddara al-akhira lahiya alhayawan. Obulamu obutuufu obulimu ebintu ebituufu bye mwandibadde mulunkanira. Bwe gaba mayumba fi lghurufati wahum fi lghurufati aminun. Abantu nga bali ddala mu mayumba agayitibwa amayumba.
waladaru lakhirati akbaru darajat, amadaala amatuufu wa akbaru tafdila, n'okusiŋŋana okutuufu. Ali kusinga eddaala yauma alqiyama eri agenda kuba akulese wala, agenda kuba akulese wala. Mboli avuga Range Rover, nze nvuga Harrier, nanzize njekinene kyekinene, genda obituulemu olabe temuli ebimu tebinyuma na kunyuma, ogulunkanire oli bweru naye ogutuuka muno kati emito gyagwo nga gugikwaluba, tekiri comfortable. Naye nga yakitaddeko amaanyi alowooza kyansonga, naye laibun. Okivuga omwezi, kivuga emyezi esa kati ekimotoka kinywa nnyo, noonyayo ate katono. Buli mugagga alinayo ate akatono. Lwaki temusigala mu binaakane byammwe? Kubanga laibun wa lahwun. Mbaka sallallahu alayhi wasallam yagaa nti madduniya fi lakhira, oba mwabitegeera oba byatulema oba obwongo bwaffe bwe bujega, fe ate tumugamba Allah nti bino binene. Tulabanga Allah yatamanyi. Sheekhe tomanyi gwe maka, era sigamanyi yenga nalinga baddemuwa. Naye Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagaa nti madduniya fi lakhira, kino ekyammwe kimulanga kinene kyemulaba kibamalamu. Edduniya teri bw'ogigeraageranya ne ku nkomerero, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu fi lyam, wabula efaanaganako nga bw'onookwata nyanja ki gy'omanye kuli okumpi. Victoria, genda wali ku Ntebe road ewammwe. Yagaa sallallahu alaihi wasallam nti oyagala okumanya obwenyini bw'edduniya ku akhira, kifaanaganako genda oyimirire wali we batera awo kusese, muyitawo kusese awo, okwate olugalo ogire bwoti akukojjako akavaayo ako. Omubaka yagamba nti falyanzur bimadha yarji, kagira ku lugalo ako kyekigero ky'edduniya ku nkomerero. Nkomerero yennyanja eri esigadde, kano akajjidde ku lugalo kyekifaananyi ky'edduniya. Wallahi alladhi la ilaha ghayru, obuwuttufu bw'obwongo bwaffe amaanyi ne tugateeka ku kano akajjira ku lugalo, kiri ne tukirekawo. Maakul. Bw'oba oyagala okubeerako ne ikhlas, leero nno tetubeere na kibuuzo kinemu kibibiri. Wakati mu kufaayo ku byokola, lwanyisa omutima gw'obeereko ne ikhlas. Saba Allah annyambeko nammwe abayambeko. Naye mu makubo agakuyambako, as-suhbatu saliha wa mujalasati al-ulama. As-suhbatu saliha wa mujalasati al-ulama. Baani mikwano gyo? Era kiki kye basiga mu mutima gwo? Waliyo abantu nga balina emikwano ng'ebbanga lyonna gye basiga mu dduniya, hubbu dduniya. Waliyo abantu nga balina emikwano ng'ebbanga lyonna nga gye basigamu kululunkanira dduniya n'agikolerera. Abamu tebali wala, abamu bakyala, balina abaami, ekyo ye fokasi yaabwe. Abalala baami ababali okulusegera abakyala, buli kaseera babateeka ku tensioni ya dduniya. Tayinza mutunuzaako ku akhira, tuyimiridde tutya? Atandikira ku ye n'amulaganga edduniya ebaleka, n'amuggyako amaaso n'amugatunulira abaana baffe. Bana aba batya mu dduniya muno, bana baffe. N'ava ku baana nadde.
emikwano gye tulina gyegyo, emboozi yaffe n'emikwano gyaffe egyo, obwongo bwagyo kuwulumula gayumba. Olaba kipulaani eno gye ngenda okuzimba, njagala wano ebisenge nga bigeze bwe biti, bwakitandika okukizimba n'akusitula n'akutwala okirabeko n'okomawo nga wenna omutima gufudde. Bakutwalako mu lujja lwe mwe yasereka edduniya. Naleeseyo neddabo kabini eno, eyo yakugenda mu byalo. Benzi eno yogiraba, omanye mu kibuga wano waliwo kalekaleko, eno eri wansi. Eno kati mu Kampala wano kumpi wano yentambuza. Kati eri gyolaba ali famire, kati wenaaba natambula n'abantu ne famire yange tugendera mu Legias eri. Omanye nakolayo ne kafaamu awo, kati neetaagamu eno yetwala ebikuta byanna. Olakyambuuza sente baziteekewa. Wamujalasati ulama kyabbeeyi bw'oba oyagala okufuna mu ikhlas, kyabbeeyi okutuulako ku bantu abamanyi ku Allah. Bw'oba oli muwalimu ng'osomako, tuulako ne ba ulama. Obanga oli muwalimu osomako, tuulako ne ba tebali wala okwata kitabo nga kino n'otuula ne raid n'akuyisaamu, toviiramu awo. Nze nayo ba ulama bange, tuulako nabo ne weeyawulako nabo, bavaawo ng'omutima bagukyusizzaamu. Naawe noonyaayo ku ba ulama abo. Wajalisuhum, bw'oyagala okufuna ku ikhlas, jalisi ulama. As-suhbatu as-saliha tu'inu ala al-ikhlas. Nekisembayo, ma'rifatu kullu ma yafirru minhu ash-shaytan. Kyabbeeyi okufaayo okumanya biki shaytaani byedduka n'obyekwatako wakati mu kugigoba wooli. Twala obuvunaanyizibwa omanye kasajja kano kala aqudanna lahum sirataka almustaqim, ngenda kubawulirira era nja kubalemesa. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamairihim. Kasajja ako akatwebulungululako kyabuvunaanyizibwa okutwala obuvunaanyizibwa omanye ebikakola obubi, ebikayisa obubi ebisobola okukagoba wooli. Bwekanakuwaamu gaapu, oyinza okusobola okwerwanako. Naye bw'onaakaleka wano, shayitaani bw'onoogireka wano, eyinza okukufuukira olukokobe. Mu byo mwe muli al-adhan, tekayisa bulungi, qira'atul Qur'an, okusoma Qur'an, adh-dhikru, okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala okwengeri ez'enjawulo, sujudu tilawa, okuvuunamako ng'osoma Qur'an, olubeerera al-isti'adhatu min Allah, al-isti'adhatu billahi minhu, ebbanga lyonna okubeera nga weemanyiiza ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala akatonda akakongereyo wala kuggwe. N'ebirala bingi. Nasalu Allah an yu'inana ala al-ikhlas. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuyambeko ku ikhlas, oba olyawo ne tugezaako okulongoosa ku bulimu obutono bwe tulina, ne tusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga tulinayo kalimu. Wa illa
munsonyiwe olwaleero katufune obubuuzo bubiri bwokka busatu insha Allah oba oliawo netufundikira darusu yaffe wallahu ta'ala a'lam. agamba nti seeka senga nfuna obuyambi okuva ow'omuntu nga si musiraamu mbutwale igi pasita nanyambako okusomesa abaana naye nga basomera mu masomero ye gabeera asazeewo pasita gabeera asazeewo nga gye balina okusomera. agamba nti obuyambi obwo abutwale. aqulu musta'inan billah wal ilmu 'inda Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tatugaana kukolagana n'abatali basiraamu mu mbeera eza bulijjo ez'obuntu, mu mbeera eza bulijjo ezabuki ez'obuntu. wa fi siratihi ma yadullu ala dhalik, ne mu ntambula ye salawatullahi wa salaamuhu alayhi waliwo ebiraga ekyo bingi. olabanga omubaka sallallahu alayhi wasallama ittakhadha khirritan liyadulluhu ala at-tariq. yafuna omuntu amanyi obukubo mu kusenguka kwe nga waŋŋanguka ava e Makka agenda e Madina, eyabalagirira aw'okuyita obasobola okuyita mulitali kkubo lya bulijjo wakati mu kwekweka batuuke e Madina, yali musajja nga si muki, yali musajja nga si musiraamu. olaba omubaka sallallahu alayhi wasallam ng'alina enkolagana n'omutunzi w'emmere omuyahudi, era atuuka okufa nga byamukwatamu n'agenda ew'omuyahudi eyo n'amugaa nti owange leero nno temuli sinaamu sente naye mbadde njagala ompe emmere nkulekere wano eddiba lyange ndikozesa eyo mu ntabaalo zange, naye bwe naaleeta akasente ng'okola otya eddiba lyange olimpa, naye kakati kano kasigale wano mpe emmere. era omubaka sallallahu alaihi wasallam n'afuna emmere min al-yahudi n'abeeranga yeegasa nayo. omulaba sallallahu alaihi wasallam ng'alina gulaamun yahudi nga khadimun lahu, ng'alina omuweereza omuyahudi omuvubu omulenzi, naye nga y'omu ku baweereza b'omubaka sallallahu alaihi wasallam ewakaawe. lamma marida, bwe yalwala, dhahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaudu, yagenda mu maka gye bamuzaala ewa kitaawe, omulenzi mulwadde n'agenda amulambula, naye obulwadde bwali bumuluma. omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava amugamba nti aslim, wange omukozi munnange wandisiramuse. kitegeeza si muki, si musiraamu naye muki, abadde mukozi we. omwana ali mu maka ga kitaawe, ne kitaawe waali awo, omubaka amugamba nti aslim, kola ki, siramuka. omwana kyava akyusa amaaso n'atundira kitaawe. taata we kyava amugamba nti ati abal qasim, gondera taata wa Qasim, siramuka. omwana aga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah. mbaka n'asanyuka era n'agamba nti alhamdulillahi alladhi anqadhahu min annar. n'atendereza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amutaasizza omuki, amutaasizza omuliro. ala kullin, Allah atukkiriza okukolagana n'abatali baki, n'abatali basiraamu mu nkolagana eya bulijjo, naddala etakosa diini yaffe, naddala etakosa diini yaffe. owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti la yanhaakum Allah
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله تبغانا kolagana n'abo abatayina lukongoro na kubalwanyisa ku ddiini yammwe era abatakolerera kubeera nga muwaŋŋanguka. Allah tabagaana kubeera nga tabarruhum. Ekigambo kye tukozesa ku kuyisa abazadde Allah wano kye yakozesa birrul walidain, kuyisa obulungi abazadde. Wano yagaa nti antabarruhum, okubeera nga mubayisa bulungi era ne mukolagana nabo bulungi. Wa tuqsitu ilayhim, era ne mubeera benkanya gye bali. Allah takitugaana. Naye ŋŋambye wadhalika mimma la yadur, mwebyo ebitakosa ddiini yaffe. Fahimtum? Tali musiraamu akuyambyeko obadde mwetaavu nakuwa omutwalo. Tali musiraamu akuyambyeko obadde negetu wange Peter siri bulungi naye ekkumi liiryo nkolagana yamu yaki ya buntu ya bulijjo. Aye naawe bw'abanga yeetaaze naawe okukola kutya tuhsinu ilayhi, n'olongoosa gyali, tekirina buzibu. Amma fima yadurruk wa yadurru diinak wa diina abnaik fala, naye mu ebyo ebisobola okukukosa oba okukosa eddiini yo oba okukosa abaana bo, nedda. Kati ono ekisooka pasita oba pasita si kyonoono, naye bw'ozze n'oŋŋamba nti okuyambako ku baana naye nga gye abasasulira sukulu fees wabula gy'ayagala. Abaana ba Sula, abaana ba Umar, pasita yasalawo gye basomera n'ateekayo akasente. Hatha mimma yadurru diina abnaik, ekyo kirimu ebyo ebikosa eddiini yaki y'abaana bo. Fala nedda. Simanyi pasita ntera okulaba ku masimu gammwe, simanyi omuntu yagenze wa pasita ekindeese natambuddeko mu basiraamu eyo nina obwetaavu naye njagala kunnyamba, nabadde n'obwetaavu bwa bukadde 2, obadde oyagala bukadde 2 bakuwe 3. Takbiira z'omu kkanisa ne zivuka. Nekwezi waliwo gwe nalabye yabadde ku wolotaali n'akakofiira ke, simanyi mwamulabyeko. Hatha la tebiriyo. Simanyi yagenze pasita musabira. Ani asabirani? Ani asabirani? Kafiru yad'u li muslim. La hawla wala quwwata illa billah. Omuntu amanyi takkiriza Allah asabira omuntu akkiriza Allah. Waman yad'u, ye bw'aba akusabira asabaani? Akusabira Yesu. Bw'ovaayo ng'ovaayo n'olukofiira lwo ojja okakasa abantu obusiraamu bwo. Allahu almusta'an. I'tabiru ya ulil albab, bwamba mulinamu amagezi ya naasi mubeera abafumiitiriza. Hatha makrun lak, hatha makrun lak. Zino nkwe, luno olukwe ku ggwe luyinza obutakuleka kyekimu. Bameka be bakozesezza kyansi y'obwetaavu bwabwe mu basiraamu n'okubawa obuyumba n'obusente ne bukeera ku makyanga kafaru billah.
awo ku lw'emasaka awo waliwo ekinaaka nkibandage awo omuntu ajja ne famire ye balina obuyumba babuzimba awo wakyengulu awo oba bayitawo nakirebe buli awo waggulu bantu babawa ne bamuwa akayumba ka ruumu 2 n'akadiiro beerawo n'abaana bo omutima ulino gati abasajja bano sigala mu bwavu bwo sigala mu bwavu bwo tegerekese bulungi bino okukolagana n'abatali basiraamu mwebyo ebitalina kabenje na mutawaana kabivaamu kudda eri ffe na ddiini yaffe na zadde lyaffe fa musallamun tebirina mutawaana amma kintu kyonna ekirimu akabenje akagenda okuvaamu nga kadde eri ggwe eri eddiini yo eri abaana bo eri eddiini y'abaana bo fala mubeere abekkusa mubeere abekkusa wallahi thumma billah nze nondawo omwana wange obutasoma n'asigala awaka nondawo omwana wange obutasoma n'asigala awaka okusinga okubeerayo ekkanisa oba okubeerayo faaza nga yasomesa omwana wange nga yasasulira omwana wange mbu gyayagala asomere hatta n'okumusomesa sikyagala kuba omutima gw'omwana wange guyinza okujjamu akatima ako nga akuze naga nti bambi tebalina buzibu nze boolaba abo be basomesa akomekereza akaafuwadde mu lugezigezi kasigale ewaka wange bwe ndifuna fabiha wa ni'ma bwe ndiba sifunye kamusomese bye musomesezza ebitono bwe mba sibisobodde kale kasigale nga tafunyeemu mpeke emutawaanya mu bwongo bwe nti waliwo ni'ma waliwo ekyengera kyayina okubeera nga yurabbiha akirere era kibeere nga kimutawaanya mu bwongo bwe ku bantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam kidirire ekisembayo ekidirire ekisembayo bakazi balemedde mu buyumba bw'abatali basiraamu olw'okuba babawa obumere balya babawa obumere balya gwanize kanifa ate Allah akyangezesezza musajja gwe nina si musiraamu naye munnange wafaayo he's caring tanjuza ekizibu kyalina kiri eki jabutaba musiraamu naye oyo gwolaba gezigezi olwo ng'atuula awo Allah amujuliraawo wali awaffe batuzaala tuwangadde omukyala musiraamu batuzadde musajja oyo n'afa ku butali busiraamu Saafiina ali awo anti omusajja amuwa emmere alina n'akayumba we basula n'obasanga bahafusu abakadija bafumutuka mu bupita bumeega buki obwo bufumutuka mwani mu Aisha kabulanga ne Aisha linnya lina lyamukamu abaana bazaalayo basiraamu abaawa yanzikiriza Allahu almusta'an هذه بلاء mwekuseeko Allahu almusta'an naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Sheikh bwe tuba tusaala nga imaamu asoma mu lwatu nzikirizibwa okusoma suratul Fatiha أقول مستعينا بالله
lastu ashukku sirimu abo ababuusabuusa wadde n'akamu n'akeddagala tibwabeera nga essola ya lwatu nga imaamu asoma tuwulira ogwaffe gwakubeera nga tusirika ogwaffe gwakubeera nga tukola tutya nga tusirika hatta rajih n'ekisinga okubeera ekituufu ku aya idha quria alquran fastami'u lahu wa ansitu kiri mu kusoma kwa muswala aya yekwata kusoma kwa muswala aya yekwata mu kusoma kwa muswala wala budda an nutabi' ate era tulina okugoberera ensonga lwaki wakati mu kugoberera bwagamba nti ghairi lmaghdubi wala ddallin n'amiinisa idha ammana al-imam fa aminu wamiinisiza bwetukola tutya otumiinisiza wadde nga mu nsi mwe nasomera abawalimu balina fatuwa bagirumako n'amagego nti yo ali fatiha mugisome naye ma kana sawabu khalfahum onsonga eyo baseeka bange amazima tegaali mabega waabwe mu nsonga eyo era nkakasa ti imaamu byasoma fil jahariya biba bitukwatako biba bitukola tutya biba bitukwatako saateera shubuhaati mpitirivu n'okubuzaabuzibwa kungi naye amazima tewaliiwo bujulizi butuufu butulagira kusoma mabega mu swala ya lwatu nga imaamu akola atya hatta n'ekifo we tulina okusomera kwabo abagamba nti tusome tekiriiko bujulizi abaffe tusome nga asoma nedda abaffe asirike nga tannasoma ffe tusooke tusome tekiriiko bujulizi abaffe yasirikangako nga amaze okusoma waliwo sakitaawo waliwo okusirikaawo bwe tulina okusomera nakyo tekiriiko obujulizi wakati bwe bimala okulema byonna wakati gwesomera woosobodde kyekisomera woosobodde naye ng'osomye byemwesomesa si bituufu ebyokugamba nti kootagisome eswala tejja kuba ntuufu tumanye eswala nyingi ng'omugoberezi tasoma naye eswala ye nga tewali wabuusabuusa mu butuufu bwayo tuli wamu tera okuba ekyokulabirako nti omuntu ajjanga imaamu ali ku minal jinnati wannansi n'ayingira mu swala aba yakayingira nti allahu akbar imaamu n'agamba nti allahu akbar n'agenda ku rukuu ffenna tukakasa nti eraka eyo omuntu oyo aba agisanze era emubalibwako nga ntuufu mu bujjuvu bwayo naye tukakasa nti tabaddeeko wadde omukisa oguwulirako wadde ennyukuta emu mu byasomeddwa mu laaka eyo nedduwa tagisomye talina kyasomye naye eraka emukola etya so eswala zangeri mmeka zangeri 3 engeri esooka bw'oba osadde wekka eswala ebeere ya lwatu oba eyakyama oteekwa okusoma byonna ebyomuswala oteekwa era bw'otabisoma ebimu eswala yebaaki min huna yastaqimu almaana awo amakulu gayimirirawo la salata liman lam yaqra bifatihati alkitab swala yonfu osadde wekka aye tosomye fatiha ate fatiha rukunu min arkani sala
swala yonfu. Okay, eswala ey'engeri ey'okubiri ze swala asirriya, osadde wekka oba osadde ne imam naye swala yakyama, buli omu awulira bibye, buli omu yeyeefaako. Naam, bw'onooba tosomye fatihatul kitab eswalayo nfu. Ma'muma kunta au imaman, obeere ng'oli ma'mum oba imam. Tegerekese bulungi. Na bwekito mu rakaati asirriya ne mu rakaa ez'ekyama nakyo bwekityo bwe kifaanagana, ng'erakaa esembayo ku salatul maghrib, ng'erakaa ebbiri ezisembayo ku salatu al isha. Oteekwa okusoma. Amma ekika ky'eswala ey'okusatu, eky'eswala eya jahariya, ey'oluki, ey'olwatu, oba rakaati eza jahariya, oba rakaa ez'olwatu, oba rakaa ez'olwatu, mwana wattu la yalzamuka, tekikukakata kukola kutya kusoma. Walladhi nudinu bihi rabbuna, n'ekyo kye tutambulirako era nga tukinako obutebenkevu kyakubeera nti tosoma. Al akmal butakola ki? Butasoma, wabula n'okola otya? N'owuliriza okuviira ddala ku Al-Fatiha mpaka n'essula gy'anaakola atya? N'essula eneeyongerebwako. Ntegerekese bulungi? Ye kaakati sallu kama raaitumuni, musaale nga bwe nkola ntya? Nga bwe nsaala. Eswala ya lwatu mwenna mmwe mulina okusoma, si bwe guli? Ani yabakkiriza okuzisoma mu kyama? Musome mu lwatu. Musaale nga bwe mundabyeko atya? Swala yaki? Ya lwatu. Imaamu soma, nammwe muteeke ku buli omu akoleeze alhamdulillahi rabbi, ati ya lwatu. Wala ahadu yaqulu bidhalik wala dalila ala dhalik, tiwali wabirinako bujulizi, wabula musome naafuuka musome. Tegerekese bulungi? N'ebirala bingi ebirambika nti ensonga eno si nti. Waliwo risaala njirina eyo eya hukumu alqiraa khalfa alimam fi ljahariya. Mwana wantu erimu takhrijati mpitirivu, ozivaamu ng'okakasizza nti bino si biki, bino si bituufu. Naye oli bw'abanga agoberera muwalimu we yamugamba, naye bw'obanga obuuzizza ffe tukugamba nti mu swala eya aljahariya uskut, kolaki? Sirika owulirize. Era bino kati mumiinisa biki? Oba omiinisiza biki? Oli asoma bibye, era tugaye tetulinaako kakwate ku bibye, si bwe guli? Kati ate bw'atuuse gayiri maghdubi wala dhalina, ate bakusanga omiinisiza ku ki? Ate awo bikwatako. Oba butamanya makulu gaali oli omwana twaga, oba butamanya makulu ga amina. Ayi Allah yanukula okusaba kwaffe, okulwa kwe musabye, ogambye nti oli ali ku bibye, naffe tuleete ebyaffe. Mumiinisa biki? Soma bibyo naawe onoomiinisa olulwo. Byonna ebyo bizibu. Obiwulidde sahafu? Wallahu a'lam. Ekisembayo Kasimu. Kyendeeta. Kwegamba wasazeewo okusoma ebibuuzo bya muntu omu, ebyabalala si bibuuzo. Agamba anti lwakubanga ye waali ate bino ebirala subira nti bannanyini bye weebali. Ate Mumbejja ayinza okubanga
olwaleero ndowooza kino kyoba okulembeza ekisembyeyo naye ekiri ekyogga nti tomanyi oba bali weebali. ekirala nti kino ekibuuzo ekisembayo kino ojja kujja olaba imaamu w'ekifo kino ku bikwatagana n'enjatula z'ennyukuta ezimu insha allah. Kati amugambye ekibuuzo ekisembyeyo nannyini kubiwandika akimanya ekikwatagana n'enjatula z'ennyukuta ojja kujja olaba imaamu oba omuntu yenna gwe weekakasa mu kusoma Qur'an ajja kutaya. Kati agamba nti ku kiri kye wagambye mu nkolagana yaffe n'omukafiiri agamba nti ono mulala agamba nti kye wagambye nti tukolagana yaffe n'omukafiiri bwampa emmere ya Christmas yo njikole ntya ndye tuli ebyo. Soma ekibuuzo ekirala. bagambye tetulya. Salamu alaikum warahmatullah. Mu nsi muno olwaleero mulimu omukulembeze ng'oli bw'aba tamugondedde afa ng'afiiridde ku nkola ya kijahiliya. Mu nsi ki? Kirabika mu Uganda muno. Taliimu. Waba abuuza ku bakulembeze ba Busiraamu. Omukulembeze agambibwa nti omuntu senga afa nga tafiiridde wansi wa buwulize bwe afa mitatul jahiliya, enfa eyeeri ng'Obusiraamu tebunnajja. Mu Uganda tetumulinamu. Abakulembeze aboogerwako kikeeta kino. Abakulembeze aboogerwako be bakulembeze abalina obuyinza. Allah yabagerera bannayuganda omukulembeze waali alina obuyinza, naye owammwe si muki, si Musiraamu. Amiru wammwe temukyagala ekyo. Amiru wa Uganda waali, naye Allah yatugerera si muki, si Musiraamu. Nammwe abo mwe muteekaka obwebindu nabo oli abafuga oli amiru waabwe. Era ennaku zino batera okulabikako nga bafukamidde ewamiru waabwe. Batera okulabwako nga bakoze batya nga bafukamidde nga bafuna ebiragiro okuva ewaani. Ate bano betulina tweyiyizaako bweyiyiza. Twale tujja kubeeraawo. Tetujja kubeeraawo nga tuli mu bbanga. Tusobola okweyiyayiya tusobola okubeerawo wano obukulembeze bwa wano naffe tulabe engeri gye tubeerawo. Era musobola okubeera n'abangi bonna be mwagala. Era mulina bangi. Mulina baki? Mulina bangi. Balinga bachairman. Balinga bani? Balinga bachairman. Njagala kukakasa nti la ya'murun wa la yanhaun. Tebalina kye balagira ate tebalina kye bagaana. La ya'murun tebalina kye balagira ate tebalina kye bagaana. Oyo mukulembeze ayitibwa ow'Obusiraamu nga bw'atu talibuwangako okujjako mu bino ebyaffe ebyokweyiyayiya. Tebalina kye bayimirizaawo ne bw'obeera waali n'otasaala mpagi ya Busiraamu n'otakola otya talina kyasobola kukukola.
amulinanga bw'aba tasadde alina kyasobola omukola omumbuulira wanika ku mukolo wanika ku mukono n'omumpa gundi akulabeko nga tosadde mpage waali wenyini woba tosaalira lwojja okutegeera nti talagira aye talina kyasobola tavunaana abeere nga akumanyi nga ne sente ozirina towa zaka osobola n'okweripotinga nga tisiwa zaka mukulu ntegerekese taliiwo wano ate oba nze nkukakasa nti osobola n'okugamba nti aa nze nno munannamula nno mmwe nze ebyange ebyobusika bwange fe tugenze mu kooti eri tayinza kukuga nti ogenzeeyo otya era agamba gati twamugambye alamuzise ajja tumulamule mu ngaba yaffe naye yaganye yeerondedde eri abo beebo bakyeyamaani asmaun ala ghairi musamma mannya agatudde mannya malala gatudde ku birala kigambo amir alladhi ya'mur yasduru minhu al-awamir afubutukamu ebiki ebiragiro nayinako dokita mukwano gwange yajjanga wano nga tukola emirimu yawulira gati amiru omulembe ogwo gatwali tukyalina sekiri gati amiru wuyo agenze nagamba ti amiru kiki mutegeeza ti tuvuga ti tuyina amiru wano yaseka naga ti batumwe Uganda temuyina bantu wano osanga bamufuti abatakolangayo fatuwa abamu nabalabako nga bayomba oba twali twogera ku byaki byali byaki yali ya DNA mwaki mwogera ku bintu ebyo si mmwe bamufuti mulinde ffe twogere kati gwe tuweeyo ssatu ze wakafulumya kitalinayo n'emu Allahu almustaan ani abuuziza ebibuuzo ebyo ebyo tobibuuzanga bijja ttabula abantu anti gwe bibuuzizza buuzaamu ebirala so baganda bange bakulembeze baffe twetetenkanya nabo kyetusobodde okukola nabo ekyobusiraamu fabiha wa ni'ma naye nga si nti bw'obanga toli wansiwe nti ovunaanibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala abadan abadan tegerekese bulungi wabula muyambagane nabo bwebaawo ekirungi kyosobola okuyambagana nabo taawanu ma'ahum ng'abasiraamu aba bulijjo ala albirri wattaqwa tuyambagane kukola obulungi n'okukola kutya tuyambagane nabo obukulembeze obwo bwawulira mwotebenkera mwobeera tewaliwo gye bakusiba tewaliyo gye bakola batya gye bakusiba kati gwe otugamba ki mubeere wansi w'abantu abali ku sunna ngere wansi w'abantu nga bali kuki nga bali ku sunna waliwo omuntu ojja kugaa tubeera mukulembeze naye bakakunsiba wansi w'abannabbidaa ani yagamba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik naye nazilu nnasa manazilahum abantu balekere ebitiibwa ki balekere ebitiibwa byabwe era tetulinayo gwe tuyisaamu maaso babitiibwa mu ngeri yaabwe eyo babitiibwa mu ngeri yaabwe eyo naye tetulina tubadde kusonga abaffe waliwo omukulembeze nga kyabuwaze okubeera wansi we mu Uganda mu busiraamu taliiwo akikyalenjinga ng'aleeta obujulizi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin